You go watch it right now. Twasaza okubera nti tukuwa side ne side, that is Pallaso, man Pallaso, era nga bwati wayingidewo ku stage Nsaka free boss mwana nga bwe twabagambye nti kamera zaffe tuzisimbye buli wamu Freedom City then ne Lugogo Cricket Oval ye embeera ya King Pallaso ayingiddewo nga Batman babayita Batman ba Batman so omwana oyo yamutungidde no Kiram Fashion musajjawo obi wange we twakwasaganya emisomo so naye muyozayoza kuba ne gwanga mujje era yatungira gundi kibanda request so Pallaso performance ebadde nnungi nze kyensinze okwagala eddoboozi by the way ayina gundi gyakoze ne Ziza Bafana I think it is the best naye nina ekinnuma gayo Ziza Bafana don't know why great talent simanyi lwaki asobola okukola in fact is bachita batya complete artist indeed bwe kituuka mu kuba ebigoma bwe kituuka mu kuyimba gaya ina ne vocal bwatandika kuba kati olabe atuuse n'abanga ayimba Pallaso ng'omulaba naye agizeemu akakasiza nti omusajja muyimba kuba atuuse naye omwana ew'ensolo kye yeekoze omwana Rita the dancer Rita nkutumiddeko nnyo mu ngeri yakoze VIP abasajja abo balinamu kasente beezira biwato binyolanga bbeeri ate bakyagenda n'abakyala baabwe ngenzo olabanga amatama gabalebedde bannange Pallaso ajjuza ekivulu kibadde sold out afunye abantu nga bameka Pallaso ekivulu to be realistic kisinzeko ku kyakamiri kitegeeza akunukkiriza abantu emitwalo 3 nina kyenjagadde abaana bo balaba wasoosera ogamba abaana bagenda tusa obukolo bucket kumbe nga ina kyabala kuba asoose n'abanga ekintu akitwala ku low level kuba abayimbi tebasoose kujja nnyo era olaba Anderson Balwino we bajjidde abayimbi bategedde babadde bali ku busimu nti bannange tuli ku Freedom City naye n'etiye Lugogo kuba y'omuyimbi that's why bwatuuka agamba wanika emikono booti aba yeepromotinga ayagala wali numbers okitegeera so abayimbi basoose ne babanga bamuswabaswaba n'olutegedde nti ekivulu kibadde sanga 2 kitundu twebaze MC Cuts olw'okubeesabeesa abantu kibadde kyangu kuba zibadde saa 12 ng'omulaba yeekwata ku bisubi wanyuma emboozi Pallaso namukolera bino Pallaso nakola ki nze yaleeta omwana ono nabaddeko ne Kaleera saawa awo nga 12 Kaleera akubye mukama we enseko gyasese ng'amaanyi gamuwedde okitegeera naye amaze n'akola ki n'akoleera nendabira dda kyekyo kye nagambye bannange smile z'abayimbi ne Muguddu yabadde atiddemu omanyi Muguddu gwe basindise e Lugogo abagundi aba Telefina then abasanyuka TV basindise Kaleera oba Next Media okutwaliza wamu ne MC Cuts ganja nina ekintu kyenjagadde media houses ez'enjawulo zirina engeri gye zipushizemu ekintu kino kuba zibadde saawaawo nga 12 gundi negenda live NBS balage ku kiriyo Bukedde negenda live nendaba ekisinza kunsanyusaamuko naddala ku Next Media then ne Bukedde ebivulu byonna babiraze okitegeera naye wano saawa emu okutya kubadde kw'amaanyi nze nina essimu gye nfuje nti ekiriawo kyetulaba ku TV kyekirembaga wayi kyekiriwo okitegeera koze ekivulu kino kitandise okufuna abantu zibadde saawa 2 kitundu abantu balamu in fact abadde taliwo ku mulyango olulabye abantu nga bayiika nadduka ku mulyango nga speed ayina okukozesa eya waggulu yingira olusimu abadde teyalufunye dda eri abakulu bali kali katugenda banyumeze nkya adi kanca tokogera kati kanca waliwo information gwe tuyina naye nga congratulations zigenda eri mwana mulenzi Pallaso kuba embeera yabadde ekaabya amaziga kuba tutuuse ne stage awo ng'ate babloga batandise byonoona mbw ate baleeta ebifaananyi bikadde mbw ate
I think omuntu bw'akikola tetulaganya ate ennugu. Ate Let's congratulate. Bano kwe tulya. Yes. Ndya ku Pallaso ndya ku Alien Skin. Senga tebibaddeyo mbadde ogenda ku reportinga ki kyogenda okuwa abantu nze that's why nze mpagira buli muyimbi wa Uganda. Anti tulina better objective mu nsonga zino gwe n'oba oyina obusungu ku Pallaso. Pallaso ye oyina obusungu yakola ki? Oyina obusungu ku Alien Skin yakola ki? Okitegeera. So mubeere objective mu ndaba gye mulabe byempala neye. That's why in gundi media houses ezenjawulo zibaddewo ne zifi naye nina TV ensazi. TV namba tasobola kuba live ya kivulugu kye yataddemu ssente. Amaanyi gampedde. TV ezimu ziggalewo oba. TV ezimu zeetaaga. Ate wano batinkiza n'olowooza nti amaanyi weega. Maanyi matono. Maanyi temono. So enkya tugenda beera nga tubawa embeera zonna nga zibadde footage tumweterekedde olwa corporate YouTube mubimanyi ebintu bya music tusobola nti tubawa. I myself Megatron and Fad Ganja to congratulating our big man Pallaso ne guy waffe Alien Skin mwero kubeera nti mutadde industry eno ku level endala era nga nako olw'enkya ndowooza tugenda bawa ebisingawo ku mukutu gwa Megatron mukeerere kuno mwebala kubeera nti mutambula naffe mwekumire ku mukutu ogwakabi ogw'amaanyi ogenda obeera nga gubawo information naye abantu baffe abali emitala w'amayanja beeyagadde UK US obadde abatuweereza obubaka abali mu katubalekera gikaboggoza tugenda kukomawo olunaku olw'enkya. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.